Olunaku lw'eggulo twakulaze emmotoka eziwera ezikkonkomalidde ku nsalo ya Uganda ne Kenya nga zikubyewo Kasooli. Kino kyaddiridde Kenya okuteeka envumbo Kasooli ava mu Uganda nga bagamba nti entereka yeetali nnungi yaviirako okubaamu obutwa obuyitibwa aflatoxins obuviirako abantu okufuna obulwadde omuli ne kansa. Embeera eno kati eviiriddeko abamu ku babadde nemmotoka ku nsalo okukyusa ne batandika okulejjesa Kasooli okulaba nga waliwo abaana bagulako. Bano tubasanze mu bitundu bya Uganda naddala mu kitundu kya industrial area nga banoonya abaana bamugulako wakiri ne bwe ziba nsawo bbiri. Butembeeya butembeeye wansawo ibiri nsawo isatu olw'okuba ne betulukwizaamu okumuguza tibakasobola kumulya yenayena kumumalawo. Ono atubuulidde kyafiiriddwa. Busia ebeire etugula duuma oyo wagati wa $500 $300 nga twenda mu kyalo kye tusobola otuwanirira okumugula. Saawa dino n'ebbeeyi ye twatunze mu kyalo wano tuli kumutembeeya gye tukutundiramu. Ebbeeyi ye tugula mu kyalo ya $520, $530, $550. Saawa eno duuma wano tuli kumutunda $550, $540. Embeera ya Gwaivu teyawukana n'ey'abasuubuzi ba Kasooli abalala mu kiseera kino abasobeddwa. Duuma ife tabaako mubi duuma mulungi kuba nibwe tumutuusa awo bamusootinga baatulamu omulungi ate nono omulungi omubi bamutwikiza twamuyiza eno twamukubamu emmere y'enkoko. Kyatwinamiza abantu era bali kusaatira busaatira tebiri kyakukola abaatise duuma ow'ebbeeyi mu butale asalibwa muntu atalemu $5,000 akutolamu $3.3 kitundu kwegamba twaje okuba nga titulina kutegeera kijja mu maiso kidi kinayiraku. Saawa ento zira atutola ku duuma aliwo mubungi ezira waali kujja abaguzi wazira aliwo mubungi amaso nga gaidwire duuma so tuli bubaawo awe tuvira twasaba tuti government ebe n'engeri gy'eida netulinga mu kundowooza oti neena eriwo saawa eno basobola abaide batugule ku kuduuma ono bamute mu byaji bya government tomana oba kyandi tuyambamu. Akulira ebyobulimi mu disitulikiti ya Iganga Sula Nantantya agamba nti ekitundu kino kigenda kukosebwa nnyo kubanga abasinga balimi ba Kasooli. Ate eno okusingira ala Iganga district emanibwa ino mu kulima ino duuma era nga abalimi baife empera ano abiseera bino mubasinga kufuna sente. Kitukosisa ino okuba nti bakitwaire nti wona nti duuma ene naava mu Uganda mubi ekitali kituufu. Ono agamba nti abamu ku basuubuzi nabo baviirako embeera eno ey'Akasooli obutatugagana mutindo kubanga bamutabikatabika. So ebiseera ebisinga bungi lwisi batabula duuma avuire omulungi avuire ku sitoowa enungi bagula ne ku balimi abandi abatagemye bulungi duuma bamutabula lwisi kyaleeta okosa. Mu kiseera kino abalimi bali mu kwetegekera kusimba era nga Kasooli kye kimu ku birime ebitunuuliddwa mu kitundu kino.